waliwo kawambwa akamu nakategedde okuva ku information mu eva ewaako kennyini kubanga 10 terikyawo omu. Alright, breaking news. Amawulire si malungi agavaako mu nkambi ya David Lutalo oluvannyuma lw'omukunja Taseera okufulumya bbanga eyo gye muwulidde nga vidiyo eno etandike. Mulujjukire bulungi kino wiiki ewedde omukulu amanyikiddwa nga David Lutalo alina oluyimba lwe yatanga agamba bamukunja Taseera, King Saha, His Excellency Robert Kyagulanyi wamu n'abalala anti miyaayu babukkira buli kye basaaze. Ko omukunja Taseera ng'omwana w'enkyukakyuka National Unity Platform yagambye atagenda kkiriza muntu yenna okulumba King Saha wamu ne His Excellency Robert Kyagulanyi agende nga ayina mbulwa kuba yakubyeyo kahito. Omukunja Taseera kye yakoze kasoli yakubye omuyaayu yena asala okubeera nga akuba mu ffe ba emiyaayu naye ffe emiyaayu tetubba oba tetulya ssente za mu omusolo. Video ampanvu mu maaso ogenda kubeera nga weerabirako kubanga omukunja Taseera asobodde okubeera nga tumufuna n'atubulira ensonga lwaki yatadde oba yakufulumiza luno luyimba. Ye David Lutalo ebyesi birungi nabyo mu maaso awo mbirina naye nga tetunagendayo nyongera okujukiza video eno soko jimpereka like omaze subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guno. Ebyamulembe wamu n'ensambya mu maaso awo nabyo atubina kale katugende mu kyatulese olunaku olwaleero. Omukunja Taseera olunyirira lw'omukulu David Lutalo okuvaayo n'akuba oluyimba ng'agamba nti bamukunja Taseera wamu ne group ye abaana ba Foot Soldiers abaana ba National Unity Platform anti no miyaayu yasazeewo okubeera nga akola ki yasazeewo okubeera nga addamu David Lutalo. Teyasazeewo okumulumba physically nako fist nga mumanyi mukunja Taseera wa violence ayaganyo violence mujjukira bulungi wiiki ewedde era yasobola okuwamba embwa ya Alien Skin wamu n'embwa y'omukulu amanyikiddwa nga Esimami Jagulo ng'ono Foot Soldier wa Fangon Forest. Omukunja Taseera ku luno yasazeewo okubeera nga akuba bbanga emanyikiddwa nga ffe bamiyaayu. Okitegere kiti yasobodde okubeera nga akozesa reverse psychology n'agamba nti no ffe emiyaayu fine tetuganye David Lutalo tuyise emiyaayu tetulina lutalo naabwe wabula twagala David Lutalo odde eri abantu. Okitegere ekintu ekyo lekera okubeera nga olesenteze omusolo lekera okubeera nga otambulira mabega w'oyo anyigiriza omuntu oyo goyagala ajje ku show yo. Okitegere ekintu kyo video jaga tujiwa obudde kubanga egenda kuba very informative at the same time precise. Njagala video eno osobola gisharingire munno mu WhatsApp groups ezenjawulo, Facebook groups ezenjawulo kubanga zino video weziti mwe tufunamu ekyokuyiga. Tomanya yinza kutuuka ku David Lutalo naye nafunamu ekyokuyiga. Ye David Lutalo kasi alabye oluyimba lw'omukunja Taseera nga lufulumye. Oh my god, teyasobodde okubeera nga alutonda n'agamba nedda era abadde ayina okwekweka kubanga omukunja Taseera mujjukire bulungi obusungu abukuuma. Lwaki mba njogera nnyo njagala osooka omuwulirize omukunja Taseera ku luyimba lw'olupya ne luyimba lwa David Lutalo beera ng'ombulira oluyimba ki lwasinza okunyumira gwe nga gumunankyukakyuka oluyimba ki lw'oyinza okulondawo olwa David Lutalo oba olw'omukunja Taseera sooka obyerabireko. Nengenda kuguma kubanga bagambye eriyo omuyaayu omukulu oguntuma kitegeeza I'm not the only muyaayu. Can you imagine omuyimbi eyayimba okuva nga ndi mu primary ng'essaawa eno wakiri yeerwanakaawe mukayita omuntu omuyaayu awulira tannakuta enjala emuluma n'okusinga upcoming eyatandise jjo shame. This is a great shame. This is a great shame. David Lutalo wandibadde okayana na Diamond Platinum ba Davido nga mukayanira nnyonyi nti gwe waguze eri ennyonyi ate wabadde wakagisasulako $2 Diamond najja n'agikusooka. Those are the discussions, those are the wrangles you would be in. Nti ate kati oli Uganda okayana ne ba TikToka David onswaziza kyokka babagamba ebituufu mulabanga be balabe bammwe. What a shame. What a shame. But Davido bali eri alwana kanesooka ennyonyi eri gye bali ofu helicopter eri gye bali ofulumya ngisasuleko mbere nga nze nsooso givuga oku adinga ku kitiibwa ky'obwa top obwa celebrity bwange biki byenfunye mu mulimu nti David Lutalo ali Uganda akayana ne mukunja mbu mukunja muyaayu.
Alright, nga tubitadde ku mabali ebya mirembe akatenze si birungi oyinza okumiza tekiki kituuseewo obadde okimanyi eri leeta gye yafulumya mu mawulire emufuukidde akabasa bizinesi tekyatambula bulungi. Waliwo omulala ayingiddewo bamuyita Wiki Beddings ate munoza tatandise okubeera ng'atwala ekifo kye mu magezi. Vidiyo eno njagala tubeere very keen naddala bali ku ttiimu mirembe wamu n'abo bagamba bo bali ku ttiimu Nsambya. Njagala okumanya mu comment section awo ani bwe kigenda okubeera nga kiaffectinga nnyo. Awo wennyini nyongera okujjukiza vidiyo eno nsobola ogimpereka like bw'omaze subscribinga oyigatte ku mukutu gwaffe guno. Olunaku olwaliro nga bwe nkugambye mirembe Curtains bibye si birungi oluvannyuma lw'okubeera nga akola leeta oba wandika leeta n'agiteeka mu public. Imagine okubeera nga okola leeta mu public oba n'oteerako bbaawo mu public ng'odivorcinga naye n'oyitira mu muntu omulala. Imagine oyitira mu muntu mulala olituma mukwano gwo best friend wo gw'oyita mu kaseera ako asobola okubeera nga abipostingayo. Kitegeeza ki? Tino ebyadala obadde toyina respect for the boy. Era abantu basinga abagezi basobodde okubeera nga bakipiikinga era we twogerera ssaawa zino bali mu kubeera nga bawagira Wiki Beddings. Abantu mujjukire bulungi nti eno bizinesi ya Nsambya ne Mirembe they are totally different. Mirembe Beddings atunda kisuuka, atunda carpets, atunda curtains, atunda bintu bingi nnyo ate ebintu okukunganya ssente abeerwawo. Naye Nsambya furniture mujjukire bulungi ssaawa zino sympathy eriyo ate at the same time he has those things. He has the quality beds, he has the quality chairs. Kitegeeza ki? Tino Mirembe Nsambya talina wasobola okubeera nga ali affected kuzina entalo wabula bimuyamba kubeera nga apushingibwa kubanga abantu bangi nnyo bali mu kubeera nga bafuna public sympathy. Ate ye Mirembe Beddings and Curtains abantu bayinza okubeera nga badda ku side z'eri entinda. Okitegeera ekintu ekyo bidiyo njagala osooka ogiwulirize. Omukyala ono ayagala kwetonda we bituuse kubanga olaba ono gwesaavayo n'okwogera bwe bati. Kitegeeza bano abasajja baategedde ensobi yaabwe. Bantegeeza ani? Wengamba abasajja Mirembe ne ttiimu ye yonna yonna ba full figure wamu n'abalala baletsa okubeera nga bategeera nti no baayokya era anytime from now oli ow'entinda anaatera okubeera nga abawamba. Vidiyo yino sooka ombulire mu comment section nawe oli ku ttiimu ki? Ttiimu Mirembe oba oli ku ttiimu Nsambya? So looking at how TikTok and society has judged Mirembe mu mbeera yonna yonna eriwo simanyi oba waliwo omuntu omulala aliddamu okuyita mu bulumi najja asharingeko n'abantu abo ku media. Bannange mwe bantu mwe musobola okudepressinga omuntu ne mumutta kubanga omuntu akuvuma ne wejjusa lwaki walese kasaadi sitooleko. Well, ebintu bino tebyali byakujja ku social media by the way kubanga relationship ebadde yagwawo emyezi 7 emabega era nga buli muntu ali ku bibye era ekigendererwa tekyali kyakuleeta kintu kyonna kyonna wano ku media. Ebintu byali birina kubeera mu kooti ba processing divorce yaabwe buli muntu agende mu maaso n'obulamu bwe paka bamashinale we baayitirira bambi kakazi kattu ne bakakuba. You know, I am not saying nti Mirembe mutuufu kubanga mukwano gwange because ebintu byabafumbo buli muntu wawasaidie owulira nga buli muntu mutuufu. Okitegeera naye kati okusinziira ku mbeera eriwo kale ebitontono bye mwawulirako olabira ddala ng'omwana kale alina mental trauma gy'abadde ayitamu. Okitegeera? Yes, I want to believe. So ate ebintu ebiba nga biri mu kooti tekolera ku mbu ekolera ku ki? Ku mazima oba ku receipts oba ku evidence. Okitegeera? Naye bannange omuwala mumukaliridde nti nga we muwoza sirika wandibadde osirika wanorema ya sirika. Bannange ekintu ky'okuba nti omuntu asobola okusirika gwe ekyo kyetaaga ng'oli strong emotionally, ng'oli strong mentally, ng'oliko abantu bangi abakwagala body close nabo abakuliko ennyo. Naye mu mbeera eno bambi Mirembe engeri gye mwali mwenna nga mwagala couple erumya abantu bangi. Buli muntu ate instead yamwesamba ng'ate amubuulirira kudda mu ki? Kudda mu bufumba teesaawe bwe yali afiiringa nti anyigirizibwa ne batamuwa na space yadde kaleegezaako kukola ki? Maybe oba okwerowooza oba I'd like to think straight. Kati essaawa eno omwami waffe agamba abantu nti ayagala nnyo mukyala we kyokka ate ogenda okuwulira nga ba bloggers ate balina information ey'omunda gye bareleasinga ekituleetera okulowooza ffe side eno nti omwami ate yakwata information eyo n'agiwa abantu ate bakuba omukyala ate gwagamba nti ayagala nnyo. Kale mu bufunze ne bibeera nga bitabula
Yeah, but bijja kugwa, yes, bijja kugwa katusabe buli muntu akakanya obusungu basobole okwogerezeganya nga abaagalana, then hitting a conclusion. However, abali ku media bannange bane, especially abantu mwenna abanda bamulekera ogenda mu comment section y'omwana omutraumatizing. People are really evil. You people are bad. You people are bad people. Olaba kakati mirembe abadde ayagala enkuyanja, nsambi abadde ayagala enkuyanja, ogenda mu comment section nga bamuvumya obusiru obutategeera, kati olwofa abalala. Social media mujajinga nnyo mulimba, kati ate omuntu omulala bambi agenda okuva eri ne kasaadi story ke. Abantu bakyetta, abantu bakyafa depression. Ate bamala okufaawo maama ne mulyoka muwoza ka maama akabambi may God biki ne musooka mujjula ku nnyimbe ba TikToka, ne musooka mujjula ku nnyimbe ne mulaga okunyolwa okulumwa, kyokka nga bambi ne kyabadde ayitamu nga waakiri yeetaaga ka bistro ngo temusobodde. Kale ka bistro nge kaba kaganye, then muleme kukomerera, especially mwenna abayina abamanyikiddwa abayina following, muyimirira ku channel zammwe, muyimirira ku page zammwe ne mwogera ebintu by'omutayinaako mutwe n'amagulu. Kuno kuliko abasirusiru nga gwe bamanyi nti olina following, kyoyogera kye bagenda nakyo regardless of whether kituufu oba si kituufu. Era bo bamanyi nti nno yemwe reliable sources zaabwe, era omuntu ava n'agamba kino gundi yakyogedde bumwe kubanga mumanyikiddwa. Abantu ne babeerawo bambi nga bayisa mu bannaabwe amaaso. So it's very unfortunate nti ensonga zino zaatuuse okujja ku social media. Kibi nnyo naye katusabe. Yeah, katusabe, but don't be too harsh on people. You don't know exactly what people go through mu bufumbo. Abamu temufumbirwanga nako, abamu ne ba boyfriend babalemeredde nga ne boyfriend yakulemye, but you want to wake up or opinion ku muntu abadde mu bufumbo. Guys, tugende mpola. Wolan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun, omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja, nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano, jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, omuntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.